jako akawuwo. Guno gwe mulundi ogwokusatu ogw'omuddiringanwa nga Isaac Mubiikirwa wangula empaka ez'okuzimbya emifumbi oba bodybuilding. Zino ziyindidde ku Sibyangu Standard Hotel Nateete ng'abazannyi abasoba mu 50 be beetabyemu era nga bano bavuganyiza ku mitendera egy'enjawulo wabula nga ne ku mulundi guno abakyala tebazannye nga bwe gwali omwaka oguwedde. Mayinja wololooza obiraba poozi ze tugenda okukola ze zisembayo okulonda Mr. Uganda w'omwaka guno. Isaac Mubiikirwa ng'ono natendekebwa ku gym ya University of Pain mu Paaka enkadde aweeredde omwaka mulamba ng'atendekebwa mu gym ya Sibyangu Standard Hotel ku Bwereere era ng'eno ebadde ennyongeza ku ebyo ebimuweereddwa okuli TV gagadde, ekikopo, omudaali wamu n'ebirabo ebirala. Position 3. Abalala abawangudde ku mitendera egy'enjawulo kuliko Kalule Ronald, Lubega Godfrey, Bukenya Daniel, Abdul Lubega, Kasule Akisamu nga bano nno bonna baweereddwa ebikopo n'emidaali okubasiima. Isaac Mubiikirwa mu kaseera kano atunuulidde kutandika kuzannya ku ngule za Afrika, Bulaaya, Asia wamu ne Amerika. Sali Nasifu yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Defending champion and a champion today, 2019. Thank you very much.